Kaakati ku nsi ya Katonda tya abakazi, tya ekitonde ekikazi. Wazzi bagamba mbu Sitaani yali mukazi, kakati wuliriza. Omwami ono mukyala we yamugambye agenda mu kyalo kuyingira lunaku lukulu, kuyingira mwaka ng'ali ne maama we, ate era ne maama we mulwadde, yeetaaga okugenda okumulabako mu kyalo. Omukyala n'asaba bbaawe ono ssente eza transport ezinaamutwala, n'amusabayoko ne ku ssente eza maama z'anaagulamuko kasooda, n'amusabayoko ne ku bintu by'alina okutwalira mukadde mu kyalo. Omwami teyabadde mubi byonna byonna ng'abikola, ng'akwata transport amuwa mukyala we amutwala, ng'akwata ssente ng'azimuwa ez'amaama ez'okugulamu akatunda ne kasooda ng'ayingira omwaka, ng'akwata ssente ng'agula enkota y'ettooke n'enkoko abiwe omukyala abitwalire mukadde asobole okulya katooke n'awute ne ku kasupu. Munnange ng'omukyala asimbula. Omukyala olwavudde waka kumbe tagenda mu kyalo. Omukyala alina omusajja omulala gy'alaze, alina ku kasayidi kiika akavubuka gy'agenza okuyingirira omwaka. Omwami aba ali awo ng'akubako ko mukyala ababuuza oba omukyala yatuuse bulungi. Munnange nga bamugamba ffe tetunnamulabako. Omwami kyava yeeraliikirira ng'akwata mmotoka alinnya agendako ko mukyala aba omukyala we ali ku ki? Agenda okutuuka mu kyalo enkeera ng'omukyala teyatuuka mu kyalo. Wabula omukyala ali wa musajja mulala afumba gy'ayingiridde n'omwaka. Bino ebintu ono omwami ow'ewaka be yagula, omukyala byonna yabikwata ettooke n'enkoko n'abitwala ew'omusajja omulala gye baabiriira. Ndowooza owulira ejjoogo ly'abakazi. Omwami kyava agamba mukoowe, muganda wa mukyala we, muganda wo mbadde mmanyi ali mu kyalo naye ali ludda wa? Mukubireko ku ssimu olabe embeera gy'alimu. Omukyala bagenda okumukubira essimu nga tamanyi nti bbaawe waali, nga omukyala agamba muganda we, munnange oyo mukoowe ebintu bye nno bizibu, tojja kubitegeera, nze siri nayo, nina eno gye nalaze. Omwami ng'abiwulira bulungi nnyo ng'akomawo e Kampala. Omwami bwe yakomyewo yabadde ali waka, yagenze okulaba mukyala we akomawo n'enkota y'ettooke, akomawo n'enkoko, akomawo ng'omuntu ava mu kyalo. N'amugamba munnange nva mu kyalo maama akutumidde. Era gy'ali bulungi. Kati ng'omukyala ye takimanyi nti omwami yatuuseeko ko mu kyalo. Kyokka ye omukyala alaga ava mu kyalo era maama asibiridde omukobye bino ebintu by'aleeze. Kakati njagala owulire gye byaggweredde. Kankutuuseeko omwami ono ng'alukuviira ku ntono. Vidiyo nkusaba ogimpereka like. Abakazi bazibu nnyo. Vidiyo yiiyo. Abamu nga bali mu kujaganya okuyingira omwaka. Nze nange nina ekintuuseeko luno. Bukyanga neewaana. Ate nze banfuludde. Katoowe wange waka bulijjo afumba mali 2 nga sikimanyanga. Gitegedde lwaleero. Ansiibuddeko ka bulungi. Tikagenda alabe ku bakadde. Yaba alya nabo omwaka. Ate nga ne mukadde tali bulungi. Kunze munnange tiri buzibu. Genda oli omwaka wa mukadde. Omundabira nga ntula kyentutte. Munnange nga nkiwa munnange agenda alaba abakadde. Kumbe engugu bw'eva ewange egenda wa mulala. Afumbayo ewiikisi ezikunukkiriza mu 2. Ate n'agikuba eno ewange n'agizza. Ajja n'enkoko n'ettooke. Nga nze nnyaniriza. Kumbe kugatta bikondo. Tinange ze muwugula akasukaali k'abakadde. Agula nkoko na ttooke. Ng'abisabika. Ng'ate abitwala wa munnange. Mutima bwe gunnumye. Waliwo ayampagulizaako ne ngamba sijja kupapa. Kamunire lwanaddamu okukyala. Ntandika kwetegereza. Wansiibudde. Nange ne mpisaawo essaawa eziwera. Nange ne mbaka moloka. Ne nvuga ngende ku buko. Tuukidde wa mukoddomi wange. Nga kyemmanyi wa muko. Ne mbazeeyi. Basalaganya lujja. Muka ali sayidi n'abakadde bali sayidi. Bw'otuuka wano owe n'amanya nti onaakoze eki tyazzeko nze engeri olunaku lukulu. Ankula kakuleti kange akabbiya. N'akateeka mu booto. Tugenda tukanywa ne mukoddomi wange. Ne mwenyina ajja kuva ali wa mbakadde. Ajje wano. Era tukwatemu olucupa. Ffe tunyumire olunaku.
maama yinza okutuuka ewamuko nga nyaniza muko nsanyusa okukulaba mbadde manyuzi ne mwannyinaze kuwonza mwannyuko eyansoose yasimbudde ku makya zino essaawa ne bwabeera jjaamu alina okuba nga yatuuse okugyawo ng'akwatiddwe wajjuzi owampigi Museveni yakubalaale mu luguudo era ate si bwe kibadde nga tunyumyamu kyenvudde ng'amuko nti omanyi mwannyuko mukubireko ayinza okuba nga alinaku waasikatidde ng'amuko akuba ssimu ng'amubuze mwannyinaze omwaka mukoddomi wange agamba kiŋŋandudde omuwuliza koye mukoddomi waali mulungi kyavudde amuga waayi va ku mukoddomi wange mubuuzeeko mukulise n'omwaka yadde gukyabulako eddakiika gukole ki ng'amuga ebya mukoddomi we biwanvu koye bitya nti anyinako eno wa mukoddomi wa mukwano gwange bwe ngenda okubeerako mpummuleko nkoye situresi z'ewaka nga mukamuga ebyo byokoze biri mu mateeka mukamanyi nti amanyi nazzeeyo naye nja kuddayo naamusanga nga ntandika okububa kyenvudde nga muko va ku mwannyuko mubuuze kyavudde ngamba wanno mwannyinaze alabika yayitidde wa muganda we oweereka Nabulemu ne mwamuko beera street kigambo mwannyuko kyayogedde nkiwulira kuba ekisimu ebadde eyogera nnyo ngamba muko kwatiriramu ngenda mugamba kkubiri mukoddomi wange ndowooza yali adda enguzi ewalala essimu agaanye okuddamu okugikwata akubira mwannyina n'okwanguwa kwayanguya okumuggyako kintegeeza butegeeza ti munnange afumba mali abiri buli lwava eri ajja n'enkoko n'ettooke bw'aba agenda naye bw'atuuka mu kkubo nga naye agulira enkoko n'ettooke ng'abitwala eri kati afumba mali abiri naye nvudde wa mukoddomi wange bye yagaanye era muko musiibudde ne mugamba nzizeeyo naye wandibadde onnyamba gy'onona ebintu bya muganda wo ojja obizze wano ezo obivuge obitwale gy'ali kubanga omanyiyo mukoddomi wange atandise kwebuzaabuza bw'aŋŋamba kino bw'aŋŋamba kiri paka ne nnumiddwa omutima ŋŋamba tafa ku mulungi afa awoza mwaka mupya ze ngulingidde bwe ntyo anaajuna anaavaawa kubanga naawe kyemmanyi oba gye yagenza okulya omwaka bw'aba teyagenze naawe byandibanga bifaanagana n'ebyange mwe okisanga Uganda abakazi bazibu nnyo abakazi bazibu nnyo nga bw'okiwulira. Imagine okuba n'omukazi ewaka naye ng'omukazi oyo afumba mu mali abiri, bw'afumba ewuwo ng'amala agenda afumbako n'ew'omuntu omulala. Abakazi buno obuvumu mubujjawa obufumba mu mali abiri? Obuvumu mubujjawo obufuuka ba agi, gugama n'obeera agi ku nsi kuno. Omukazi ofuuka otya agi? Bw'oba n'omusajja gw'obeera naye waka tomwagala ng'owulira tomuwuliramu mirembe, mute genda n'omusajja gw'oyagala, genda ew'omusajja gw'owulira akuwa emirembe, okusinga okuzaala omwana gw'ogenda okubonyaabonya, okusinga okuzaala omwana gw'ogenda okuba nga tomanyi kitaawe. Kati omukyalo ono singa afuna olubuto wano eno mu ssaako zino, omwana yagenda okubonaabona kuba agenda kutandika okumugaba ewoono ewooli ewoono ewooli, ebintu ebitali birungi. Kati omukyala woono afumba mu mali abiri, afumba ewoono bbaawe n'afumba n'ew'omusajja omulala. Bw'aba ava ewoono amulimbwambu agenda mu kyalo, ate bonna abasajja tebakimanyi nti omukyala mufumbo erudda n'erudda, wabula ono ye yakitegedde. Kati bw'ava ewoono ng'amusibiridde entanda n'amugamba ngenda kulaba ku maama, n'amuwaayo kasente ka transpoti, n'amuwa kasente ka mukadde mu kyalo, n'agulayo akakuta k'akatooke n'akakoko, n'amugamba abitwalire mukadde abirye. Omukyalo olufuluma ennyumba n'asimbula ng'abitwala ebyo ebintu biriibwa, babifumba wa musajja mulala gye babiriira. Kati ate era bw'aba asimbula eri ng'avaayo era agamba oli nti ŋŋendako wa maama,
abanga agenza okukyala era n'oli ng'amugamba n'amugulirayokko ku nkoko n'amugulirayokko ku biki n'amala ate n'abireeta ewoono bbaawe kati bonna bonna abatambuliza awo abalaga nti agenda wa maama kumbe aba agenze mu basajja be. Ku nsi ya Katonda kuno abakazi bazibu nnyo, yongera okubatya. Kati bw'obanga gwe musajja ono omukazi bw'ati osobola kumukolera ki? Nga gwe musajja ono omukazi osobola kumukolera ki? Kubanga omusajja yeesitudde n'alaba nga naye omukazi ono asusse okukola ebintu bino, omwaka tagwengedde na bbaawe amugambe agenze waka. Omusajja bwe yeesitudde okugendako ko mukyala abe mukyala we oba yatuuse bulungi kuba yasuse kubayo ssimu ne bamugamba ye tebannamulabako. Yagenze okutuukayo ng'omukyala ewaka taliiyo, ewa mukadde ng'ewaka taliiyo. Omukyala ne bamukubira essimu ne bamugamba oli ludda wa? N'ayogera bye yayogedde nga bbaawe awulira naye ng'omukyala ye takimanyi. Okitegeera? Era omwami olwakitegedde nti mukyala we tali mu Kampala, tali mu kyalo, omwami ye yalinnye n'akomawo n'amanya nti kati omukazi ono ali wa musajja mulala. Kyokka omwami yabadde ali waka akomyewo e Kampala, omukyala nga yeewuuyo ng'atuuse ng'amugamba bebi munange mu kyalo bakutumidde, maama agambye weebale ku bintu bye wamuwa, agambye yeeyanzizza nnyo yeeyanzeege era ansibiridde kano akatooke nkakuleetere n'ansibira ne kaneeno akakoko nako kalye nga muko. Mwami n'amutunuulira bw'ati ng'olowooza ki ekyazzeeko awo? Ng'olowooza ki ekyazzeeko awo? Simpi. Omwami kye yakoze yagambye bugambi omukyalo ono manyi njagala okwate buli kagoyeko akali mu nnyumba eno ofulume ogende oddeyo ew'omusajja gy'obadde, eyo mu kyalo gy'oŋŋamba gye natuuseeyo dda nga toliiyo, naye tetugenda kuyoma tetugenda kulwana. Tambula onviire mu bulungi. Kati nze mbuuza bakazi lwaki oba tonywerera eri gy'obadde oyendera? Kubanga ono omwami wo olaba nga takusanyusa, olaba nga tomwagala, takumala, kitegeeza oba olina osigalayo eri n'olima kuzunga bw'oti, oba olina sigalayo ewooli. Naye ssebo abakazi abo mwefuula ba agi, mwagala ssebo okukola musajja by'alina okukola, mwefuula ba agi, oyagala okukola omusajja by'alina okukola. So see you Michael Uganda YouTube channel kwoli mwewonye okuba nti ate mubeere bulungi, mweraba.